Nenga kati mama wange najja mama wange nkugambye pastor ate mama wange mukazi mugezi yebo yajja nangwa mu kifuba nsabireko nga bano bonna bannemeredwa ntabuse makeup ekuru kuseyo nkaba mukwano gwanga ngamba gwe Fiona gwe manyo omugumu omukubbo kuba maid nanga gwe ngankumanya kuntaro zorwanye kati ngonda ze ate nkitegedde lero nti oli munafu nange simanyo omukolo gunafu yabambi musasira abagole yasino ku mukolo omugolo bera emotional nnyo mbegayiridde omuntu yenna ali eyo gwe omugole bwakuyita ng'owulira toyagala mugambe siri watisi mugambe toliwo ina musafari tojja ne sente zo tomuwa mureke gwe genda omukyawo genda ne musabo okolwa omuloge wakiri tolinnyayo naye ng'oli eno musabo osingako naze ali mukola katemba n'akyankalanya omukazi n'abirabako nga mugole dola yabyogera nti bamusalira gomasi ne bavaayo embwalimba awaayira yabyogera wanene tokyalinga bagambye embwalimba omuntu akutokyalinga nga tolina wakigamba okitegeera bw'oyogera mbwoyo mubi omukazi yantokyalinga nga bwe nkugambye ne ntukwekirani nga abamumpe wano nze muwe omulageko mpulira kyezaayo kukola akakasa abanyango tebazanya ate tukubisa miggo naye nali ngenda teyandizemu kulinyambala nange mama wange najja yansanga ntabuse nangwa mu kifuba n'atandika okusaba ye n'asaba kati musaala gye yasaba alina ebigambo byayogera ate ne bintiisa n'asaba esaala n'agamba Mukama nkwegayiridde kwata ku mutima gw'omwana wange yeerabidde by'omukoledde byonna yeerabidde gy'omugye yeerabidde omukolo omulungi gw'omuwadde ku kyalo laba ekitiibwa ky'omuwadde ekifo kyakiwadde abantu bwe nawulira ekyo ziwa nenga mukazi nga nkubye bomono nenga ate ndumukunyiza Katonda kazi kakane ekifo kyo kyonna kikutakiwadde mikwano gyo gyajje Kampala yeerabidde ekitiibwa ky'omuwadde laba ekitiibwa kyo kyonna akiyiye mu ttaka nga maama asaba nenga ono omukazi agenda kunkubya emigo gya Katonda natandika okukaaba nga nziza munda kakana nenga mansirise nagamba nkwegayiridde kakana abantu booleese ba mitima gyanjawulo ate bwe muyakulira mu maka gage muweewaabwe kakana tobamanyi si musango gwo kakana gwe mba mwagala mugjeeko ku gurupu kati nentandika okuba mwakafaananyi gwe tugenda ofuluma nga tebaweze abali butaano ate nga bazze mukaaga yes nentandika okuba mwakafaananyi anti bagamba mbu tolina kukola ezo enamba ezakundi nakukola eiza bana mukaaga munaana nenga kati oba nga ndoozaamu awo oba gwe mba mpa engoye zaani nemaani ngamba waayi kankakane mba nkyakakanya omu najja nankuba kama ayambadde tugende bali batuyita bensirika bwentyo ziwa n'enaku yange nga ndi innocent simanyi kye namukola makitegeeza okugenda oyo muso ogenda ku mukulu oyingira tenti booti naye ng'okimanyi oli wali naye ate ali mu kunsunga ng'abantu bangi wabweru nenzija ne bandeeta naye bwe natuuka ku mukolo ng'abantu bonna bazze ng'omukolo mulungi nembyerabira era vibe yali y'amaanyi ddala vibe awo kasojja ate jjukira abasinga obungi ku mukolo bonna abasinga bazze nga bali ku lwa ssanyu ekyamazima kasa vibe eyo ejja ddala mu first round eyo naabo abaana abo bankulembera bulungi laki nenfuna abaana bakaana yes nenfuna confidence nensanyuka nga bangamba kyamuka sekamu mwenya kati nga baneerabiza kiri tolumu kusimayiringa babeera kunzijukiza ndemu okuddamu nkaabe kati nembyerabira naye ng'omuntu eyakunyiza ali awo emabega bwazina bwe yeeseka naye ng'okimanyi talumu kuseka takwagala ali majje mu lufu gaseka kati ekibuuzo kyange kiri nti ekigendererwa ky'abantu abo kiki nze ondaba wanoziwa bw'ompita ku mukolo gwo nga either nakutereka oba nyina ekintu kyesikwagalako oba wanyina oba nze omanyi waliwo omuntu abeerawo ng'agamba nze omukazi oyo yantamu naye nga tolusitona nti wamukola kati bw'ojja mu maaso gange nze okumpita ku mukolo gwo bwe mba nkukwatibwa ekisansa okuwaayo akantu nesijja naye togendayo kaakati ate bwe mba nzize nyina okuzinga ku mpisa zange embi zonna ne nziteeka mu nsawo weekumekume ntuula awantu wamu nsitukawo nga ngenda
naye omuntu ono ajja ku mukolo gw'omuntu teyeekomako yavuukidde dde emikwano gyasanze gyatamanyi afuuse mukwano gw'ono afuuse mukwano gw'ole ayogera kino aleeta ebyemabega aleeta ebyedda onyumya ebiboozi abantu bye batakubuuziza gw'olina emmotoka zo ani akubuuziza emmotoka zo lwaki tewazivuze lwaki teyavugako emu najja nayo nawulira bubiziwa omukolo gwange tukola omukolo awo tukyusiza ogwokubiri era tuzze tukyusiza ogwokusatu ogusembayo yali bino ebinigeria tugenda kukyusa ogwokusatu ogusembayo omuntu ono twali tuyingira era mbonna olugoye lwe ne lupasuka naye Katonda nasalawo amuswaliza nika ne zigenda ebweru banange nze no saamulaba mbu yafuluma ng'akutte bw'ati yayambala teyeefiira nayo n'agenda era ng'omuntu obusungu naye ndowooza ne Katonda naye yayagala amwanikemu yasiba naye nga si byali nakalowooza simanyi bwe kyali naye mu bonna olugoye lwe lwapasuka era mu bifaananyi ebisembayo taliimu anti Katonda talya mandaazi era bwe bajja ne bangamba nze nagamba alyose n'avaawo Katonda talya mandaazi yakukaabya yene yamusasulirawo mukadde kinyininyini okumanya omuwala oyo yalina ekintu baalina emmotoka ng'era baakuddamu beebake bakeere kuba ewaffe wala bwe yaddayo yasooka n'akyusa olugoye n'abaako olugoye lwabeeramu kati awo nga buzibye omukolo guwedde yategeera bye yakola nti kaakati ku bino bye neekoze ngenda kubeera nti genda kubaawo ntya gw'okimanyi yeeripa kubako n'agendera mu mmotoka z'abako abalala bonna baasigala kuliko kale yagenda ye yali agenda mbalala nga ndowooza ayinayo abantu be bagenze olaba yajja n'ansiibula bulungi Fiona nze sigenda kusulayo kangende mbalala nja kuyitirayo ye saamulabako abako be bamuloopa mbu yeesibanga ku mmotoka ejja muyinamu ekifo nenyamba wadde naawe yamutwala okugamba nti Fiona ngenzi abako be bangamba nti obwedda yeegayira buli mmotoka emuwa ekifo n'amala ndowooza n'afuna erimu ekifo ne bamutuusaako embalala n'agenda kati jjukira omufune obwo obugundi obusooka bukiriipu ne bava wa n'opositinga ebifaananyi ng'avyuwinga tanyiga naye nga nange namunyigidde bulungi era ng'amwetegekedde abeeko kyayogera amuwe kati bwe namala nentuka ekiseera nenzikakkana okitegeera ne nga omuntu ono namusanga Kampala nze kamukyawe okitegeera nze sigenda kupretendinga nze sipretendinga ojja ogendera enyoziwa abantu abeeseseesese ennyo baba babi munnange baba babi nnyo then n'omuntu ono apretendinga taba mulungi ayinza okugenda n'akuloga kati nze bwe mba sikwagala okimulagirawo nti munnange gwe kati nagamba omuwala ono antamye era nze nemwesonyiwa nze twesanga nkugambye tuli mu mulimu gumu ekisinga n'okuba waasi ebizimbe byaffe byeddaku ali wano gwoli wali bw'otamusanga mu paakingi ng'ogenze kukima motoka omusanga ayina waavanga mu washrooms twesanga nemutunulako nemuyitako nze ng'atamumanyi saamugamba kye yankola saakyogera nakyogedde nga amaze kulaba interview ya Dora neŋŋamba kanzije nkikugambye ngamba abantu bakola ebintu omuntu n'asirika bw'ayogera ne bagamba nti ali emyaka 5 emyaka 10 ng'oli alina ekintu ekyamuluma ku mutima naye ye muntu eyantokyalinga kwoga omukolo gwange omulungi ogwalimu esente bwezi yantokyalinga n'akaabya amaziga owaddiko teyankaabya bona ba service provider bange tekuli yankaabya naye ono gwe nalonda mukwano gwo yankaabya amaziga esibyerabira ekyamazima ekintu kyokoze omugole ku last moment talikyerabira tekisobola kumuva ku mutwe era bw'amala n'akusonyiwa ne museka mukwana abatakusonyi ekyo vola nze saa kunyega musanga n'empitawo esaawa omugole abeera so emotional kati wedding ng'etuuka nga bagamba tugenda muyita ngamba sijja kati kye nakola okugjawo ekifaananyi ekyo nakyusa bonna nenoonya abawala abato nze nyina abawala benkozesa bangi kozesa abaana abawala nenoonya mwabo mulimu abawala abalungi abatututu nenoonya nalekamu ng'omu eyaliwo oluli nenoonya abalala saamuyita wadde ntibeera ku mukolo era teyajja kati abamu ku bba abaali bamumanyi nga bagamba Fiona
muyite kati omu yangamba omu waliwo omukwano gwe ng'ate nange mukwano gwange namuyita nangamba kakati nze ngenda kujja ne gundi ne mugamba no saamuyise nagamba sha nga bamanyi nnimba naye lwaki nengamba sijja kyogera kubanga abantu tebajja kitegeera ontayinza olowooza omuwaayiriza nengamba saamuyise lwaki Fiona sikategedde nemugamba saamuyise gwe jangu oba ojja naye tomuleeta bwe ntyo bwe naleka omuwala oyo ng'amaze okunjuzaayuza ku mukolo gwange emikwano mweddeko bamaidizi bananga omuntu bw'akulonda bw'ati make sure nti woba olina obuzeezezeebwo kwogwo omukolo buleke weekumeko omanyiziwa omuntu abeera akuwa ekitiibwa nga bw'oli ate munange bw'okola ekintu weeswaza abakikwambudde weeswaza omukolo gwange gwaggwo naye omukazi ono yaswala ekitiibwa kyonna kye nalimuwa enseko ze yali yeesesa mulaba kati oba nga ki yampa ekifaananyi kye nali simusuubiramu nengamba mu baana abato ababadde ku mukolo gw'omukazi omukulu naye yali yakola ku mukolo obweguti sibiwulirangako tebamwanjulanga talina na musajja naye yayogera bingi munanga ate ffe tutalaba okwogera kwokungi sikulinaako buzibu tuli mu nsi ya bigambo tuli mu bizinensi ebigambo bingi naye okujja n'olaga omuntu action kiba kikyamu kibi nnyo ate naddala ku mukolo nkugambye leero tolaba nti oli wano oliziwa bw'otandika obugole munange waliwo ekikyuka okitegeera obeera oyagala kwesembereza abantu abalungi anakwanguyiza obulamu Fiona bw'abazze ekyo nkimaze kubanga togenda kwekolera buli kimu kati bwenzija nenkukolakola ebintu tolineerabira tusirika naye oba teweerabidde abagole mubakwate bulungi already abeera tortured baba ne stress tuyita mu bingi bakuloga olwana ne bino ate n'omuntu najja n'akulaga n'ogamba oba yabadde andoga kyokka gwe wabadde osazeewo ne weesibya n'ogamba oba yabadde andoga naye n'ogamba waayi kasita guwedde omukolo so okwanjula kwange yeeyo challenge embi gye nafuna ku muntu gwe nali sisuubira nali surprised nnyo n'essaawa ya leero mwewuunya era nze namusangula naye ekirungi gwe kyolina okukola abantu bwe bato yali kyewakola kye kituufu omuleka n'osigala kumulaba bulabi amala ne yeesootinga mu mutima n'amanya nti onugundi yankyawa era yategeera kye namukola tugende ku mbaga challenge yali mu mbaga olw'okusomoozebwa kugamba nti kuno kwali tekwebereka kati embaga ate yo embaga bwe yatuuka era ndinkola ekintu kyekimu nze nensiibanga nensaba nabirekera Katonda kuba embaga ebintu si byangu naye eziba okimanyi nti obeera wano obeera free naye bwe rangirira omukolo abantu bonna bajjayo enjala ne gw'obadde tosuubira kujjirayo naye nina ekintu kye neebuuza okimanyi nti osobola okubeera ne mukwano gwo nga muli bulungi nnyo naye the moment wogambira nti omwaka oba omwezi ogujjawo ogw'omukaaga genda kuza omwezi bwe ziti mperekeraako tugenda omukyala gye bamuzaala Nyanjule wolabira emikwano egibadde gikwagala olabira abantu abadde bagamba nti bantu bo lwaki kibeera bwe kityo nange nakirabira ku yange ate bwe baba banyumya kati nga bwenyumya omuntu ali eyo atanaba kukola mbaga tayinza kitegeera alowooza olina bw'omala oyingira embaga n'ogivaamu obanga ava mu lutalo ffe twagenda okuva mu egyo emikolo nga tulinga abava mu lutalo ekirungi kye neebaza Katonda twagenda okuva mu egyo emikolo nga tulinga abava mu lutabaalo ovaayo bakusiiza ebisooto bakukubye ku mukwano bw'ovaayo ng'oli mulamu weebaze Katonda olina okukyebaliza Katonda gw'otolaba abagole bakaaba ku mikolo ne babasirisa abagole bakaaba basenga beekola ebintu kati nze ku mbaga yange senga yagizira teyajja ate bwe yaggwa n'asiba engugu mbw aze kunkyalira namuleka ku street naye gwe bw'obeera g'oyiza omuggulira senga yazira omukolo nga wansonga yali mulamu nga munyiivu nnyo 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 okwanjula kwamunyiiza nnyo nnyo nnyo
bagabanya ebintu kuba daddi yaleeta ebintu bingi kwanjula nnyo abantu b'okukyalo yembaga gye baali balabye mu bulamu bwabwe gye bakuyita n'okima akasawo ka sukaali n'okima sabbuuni akabokisi n'okimayo ne ku buto n'omuceere yaleeta ebintu bingi ab'okukyalo nga yagala bakuwa kasawo sabbuuni box engeri gye bataalaba ng'awaayo ente nkugambye babikolera ku Las Vegas ebyente engeri gye byali mu kaashi tebayita bantu bangi baleme obaawo obuzibu so balowooza mb'omuganda ansasuddemu bintu kuba byali bingi gwokimanyi baatikula emmotoka MC n'amayiza ng'agamba mmotoka mugiyingize epaakinge wano kino kye tulaba tebakirabangako era omukolo gwange ne bagamba mubizeeyo babitegekako bye bategese ne bamala ne babipanga eri wabweru n'embiyako gwagenda mu byafaayo kati baagaba ebintu bingi kati senga wange bye yali ayagala ndooza si bye baamuwa ku bintu ebingi era yayagala kufuna gyenkanawa kuba kyamini ne byafunira byali bingi kati nze ng'omuwala senga wange oyo omumanyi wakavuyo nagamba tajja kubeera senga ow'ensonga olw'embeera ze z'omumanyiko yes kati ye kyamuluma ne nkozesa mutowe n'anyiigira nnyo wedding eneetuuka sungu bali buviira ddala ku ggumba wedding bwe yatuuka n'agizira ate nga nayo nabasindikira baasi ebaleeta ku bwereere n'okubasuza n'agamba tajja kujja n'agaana ogirinnya baasi bwe yagizira embaga nange ne ngamba nsirise mu bantu abatera okujja ewange yasinga mwali tufe twali n'omunange twagenda awo muhanemuuni kati twali tukomawo nga tuli ku kisaawe sisita wange nankubira senga wali wano osimanya ettooka ekutiya biki ne mugamba nti agambye ffe tumutwale wakayibake ne mbwa mumalize okukola mugale w'edduuka mumuddukeko bamuleka ku street ate nkulimbe baamaliriza okukola ng'ali awo ayimiridde abaana bamutwale ne mbagamba abaana amutwale ewange ajja kundaba mumuleke ku street yasulawa nze simanyi mukwano abantu ababi tosaana n'okumanya gye yasuze omuleka n'agenda n'asula mu baasi kati toddamu nakumuwulizaako yakimanya naye teyaddamu kokubira nakati nawe tomuwuliza esimu nga bw'omanyi bw'oba omwakalandi nga bwe muti n'essimu neegendako ono ye yasooka okunkubira papa muwala wange ndi wano nawulira obusungu ne ngamba omwami wange nenga kakati ono kiki ekimuleese eddala ekituufu naye abantu baba balowooza batya ozize embaga wagana ogenda ku mbaga yo wayise ennaku mbala ate mbw'ogenda kumukyalirako mu maka ge bakyala wiiki namba nengamba abaana muggale w'amaduuka mumuleke ku street nze munange nze n'omunange nze kate bwenyiiga nze mba straight tali kiddira era kyemanyi yasula mu baasi bakuba kola katemba yamukoma ku ggwe bamuwa ekikolo n'eddagala abantu abamu baba beetaaga kugemerako aba ajja kikola neera kati tayinza kuddamu zira mukolo muntu munange embaga yange ng'etandika awo tuwadizi nga tugenda tutuuka mu mukolo munange nze nasaba era saafuna bulwadde bwonna obwanumba oba ebizibu prosesi y'embaga yonna yes kati omwami wange ndowooza baagezaako olumba omugole nga omugole mugumu nnyo ne balumba omwami tubuzaayo wiiki saawa ezisembayo 3 omwami ng'atandika ng'awuliramu obulwadde obutinitini nansaba tuyiteko mu ddwaliro nga tunnyuse akole body check nga tugenda nga bamukebera ng'ali oke nga bagamba akakutawaanya katini naye katukakoleko nga tukakolako nga tudde waka nga bamuwa eddagala omwami ng'amira eddagala mu nnaku 2 ng'atabuse we yakoma omira eddagala n'okutabuka kyokka ate nga yeetwala yeka mu ddwaliro nze omusajja owange maze emyaka kati tulinga mu 13 ng'amumanyi simuwulirangako ng'aŋŋamba nti mulwadde okuggyako yalwalako covid ng'ali Japan ne wano talwalangako nzeye ne bwe ndwala senyiga tamukwata mugumu nnyo naye embaga yamuyitamu emyaka 12 yes tomuwulirangako nti alwadde kino oba alwadde kiri yalwalako covid gyemanyi naye ekintu kyamulumba ziwa omwami n'alwala ebitategeerekekano ogambako nti ang'alwadde kino no mugenda nti ate kino ne bakijjanjaba nti ate kino ekirala ne kijja kati mweyo prosesi omusawo n'agamba naye mugendeko oba ku platinum tulina family doctor ne tugenda ku platinum
olwatuuka ku platinum ne bagamba ono wakugendera mu theatre naye ng'omuntu mulamu nga bwe tuli wano nali nkyabikwese jjukira obeera ogamba soogera oba waliwo abikola toyogera ne bamanya ngaawo nansirise ne famire ye sibagamba gamba kati ntujja kamala nze nvuga muvuga wano ne wali bwe bagamba wa theatre nawulira nga ebyenda byetooloola biti omuntu gw'ogenze naye ng'olaba mulamu bulungi jasolooza kalwadde kati nenkwata essimu naye awo nanga tetunatuukawo nga tugenda genda ku platinum nagenda ozuukuka ku makya bishop yali taliyo nga yali Canada ne mukyala we nsangako audio ng'oyo mukyala bishop yasabye ng'asabira mmwe yes nanterako message nangamba mpulidde ng'ekintu kiŋŋamba nkusabire temuli bulungi naye nga sinamugamba wadde nti maybe daddy awuliramu bubi nga ndaba tewali nsonga emugamba si mulwadde nga mukazi nga yasabye omanyi omuntu okusaba nnyo era nawuliza audio nga ndina mukunaaba nga mami yabadde ki nga nze ndaba tetulina buzibu naye nampa message nangamba mbadde neebase naye nempulira nga waliwo ekitatambula bulungi nga ndaba temuli bulungi nengamba okay nga bw'omanyi onyiga muka audio n'okola emmeni nze ng'amanyi biwedde kumbe katandika butandisi omwami baatugambirawo wa mu theatre kati awo nenkankanamu nze ndi mukazi mugumu nsooka mpuliramu ekyenda nga kyenyola theatre nenkuba essimu nenkubira sisita woomu nimbwa yanguwa wano mwanyoko tali bulungi bwe yamutuukako ate ye mwannyina atya nnyo n'akaaba yabeeranga mu dirisa ng'akaaba nze ng'amulaba akaaba kati bwe yakaaba ate nanga ngola emikolo gye buzaayo ennaku ngammeka okutuuka embaga etuuke kati awo nga tugenda tubuzaayo nga 2 n'ennaku ntono omwami ng'omulaba amaanyi gagenda buli lunaku olwakyanga ng'akoga jjukira tewali stress mwena twali tubasasudde nga ffe sente zibuzaayo nti ninga ate nazo weeziri nga si stress nti yoba ya sente mukolo gumuleezi yes naye nga leero akugamba mami ekintu kinkute wano enkya kinsimbye wano enkya kindu wano buli kaseera ekintu kyatufuukira ekintu ne bamutwala mu theatre ne bamulongosa ne bamuzzanga mulamu ne neebaza Katonda ne ngamba kati katulabe ne tubeerawo ennaku 4 ne batusiibula ne tudde wakati komengawo ku review omwami n'abanga atereera n'atabuka ne tudda mu ddwaliro naye ng'ogenda okaaba tomanyi kyakunnyonnyola basawo nga yakugamba awulira ekintu naye ng'ate mu ddwaliro batuukayo nga kibula ate wano nga bagenda omukebera naye ng'abantu boogera ebigambo ziwa oluusi nga bibi oluusi babyogera okuva mu busungu waliwo omuntu gwe manyi yayogera n'agamba nga tulangiridde emikolo tukoze ronki n'agamba embaga tejja kubaawo wakiri n'eddogo lijja kuvaayo era amawulire ne bagaleeta mukwano gwammwe era naye wa mu famire y'omwami yagamba ati eddogo lijja kuvaayo yagamba embaga tejja kubaawo wakiri eddogo livaayo olaba oyogera ekigambo ng'asaaga oba n'okyogeza buto oba n'okyogeza busungu nange mukwano singa waliwo ekyatuukawo nandikukoleredde obulamu bwange bwonna kubanga nange oba ondaze nti osobola n'okukwata ku bulamu bw'omuntu mukwano ekintu kiva kutuuka ku ddadi twandisigadde mu nsi babiri naye nga nze pulaani zange zonna nzikomeza mpulaaningira ggwe kyenali ndowooza okukola kubanga kyanto kyalinga omwami wange n'alwala ziwa netudda platinum ekisinga kulumanga ennaku olaba ziggwayo naye nga ate n'omulaba olwo kati wiiki emu n'ennaku tuyingidde mu nnaku zitambula ate kadde ako ziba zidduka omwami neyeekyawa nga ne chairman bwakuba ku simu yakugamba mami mukwata oba mugjeeko chairman w'omukolo nga chairman alina byamubuuza kati ng'awo yeekyayi namulaba ng'akoze yakoga omwami wange tolaba nga musajja mulungi wa matama emba zamuggwamu n'abanga ow'emyaka 9 n'alabika bubi n'akaddiwa nange n'andabikira bubi wamma nga tokyamutegeera naawe naye ng'anyina okumubeerako kuba yali agumidde ku nsi kati jjukira nga bagenda omuteeka mu theatre
eyo platinum yakebera omubiri gwo gwonna buli kirwadde nga buli kirwadde talina ndwadde yonna. Kati wiiki emu ebulayo omukolo gutuuke nga tujjanjabye tukooye omusajja buli lunaku yeeyongera okubeera obubi agwawo bugwe. Yes, ng'akoze ali ati ng'atambula ati. Ekitegeeza ne mu meeting gye mwatuyitamu wali kwa Kamwesi ebiseera bye yali mulwadde yali bubi utabasangira kwa Kamwesi awo nnyo ate okwolwo yali bubi nnyo yali aganye n'okujja ne mugamba tugende nkwegayira abantu bakulabeko. meeting ze baakola meeting eyasembayo ey'omukolo yo teyalinnyayo nze nagenda teyagenda ng'aluwako alububi abantu basirikira bingi. kati mweyo process nga tubuzaayo weeks 2 okimanyi baali mwana wange yali aweze omwaka ng'alina mu birthday nengenda nembuukinga ekifo nempitawo abantu abatini tugende omwana tumucelebrating yali bubyeko olwo olunaku nga ndowooza tagenda nakusigala nga mulamu netusazaamu ne birthday ne sente zafiirayo nebigaana photoshoot twajja ne tugikolera ku kizimbe kuno naye baamukubanga bamala ne tumukwatirira n'atuula twagala tufune just obufaananyi nga busatu nga batukuba ne bamukwatirira n'atuula. Kati ye anyumiza kati nga yatereera nti yali araba ng'agenda kufa obulamu ng'alaba takyalina naye ng'atya okuntiisa. Kati embaga ng'ebulayo olwo wiiki era n'awulira bubi nnyo byonna nga babijjanjabi n'addayo wa dokita n'agamba naye katukebere sukaali jjukira alina results eza weeks 2 emabega nga mulamu talina buzibu bwonna bagenda okukebera sukaali mbw akuuma ka sukaali tekagikebera nyingi nnyo wiiki 2 baakebera nga mulamu nga talina buzibu wayita wiiki mbu sukaali we n'akuuma tekamupima mbu mungi nnyo nakulabira sitaani. Kati gwe ng'omugole mu kaseera ako Mukama yanyamba nandekera obugumu ate nandeka nga nze ndi mulamu kubanga ewaka nze agezaako okusaba so nasigala amuyita. Baganda be baatya waliwo omuganda olwo yankubira ekiro nangamba natidde sineebaka nina kyendaba ekitali kituufu muganda wange agenda kufa bwatyo ebyadala ne muganda edda bw'oba ofunye yentiisa situka omusabire okitegeera ne muganda situka omusabire entiisa eweeri kituufu naye situka tusabe era ne tusaba nze nga mpulira omwami wange mulamu. Abantu balengera mikolo ku mukolo unene bwe gwaliko ogw'embaga ogwo n'ebintu ebyalimu era abantu bagamba gwewe Fiona mukwano obadde stress emabegera obadde struggle y'amaanyi. Omwami namutunuuliranga nga nange ntya naye nga neegumya kati we batugamba mbu sukaali wo mungi nnyo n'akuuma tekamupima nembaako gwenyumiza nangamba eyo sukaali ettirawo ayinza n'okukutuka pressure nga pressure eri waggulu talwarangako pressure gwe gusoose bakulaga eyambukiddeyo kati nentandika omumusabiranga kati nekisuka netugamba ne profit ne batandika osaba okuva ewegana mweyo wiiki ey'omukolo munange okimanyi nti yaddayo n'engoye nga balina ozikwatamu nga nnene ezizeera ale yaddamu n'akwata mu ngoye z'omugole nga fitting tekyakola nga yena ali ati kati ze kyenakola nga tubeera tusaba buli kaseera tukuba amasimu profit asaba bishop asaba mami asaba mama wange asaba mama yajjirawo ye ne gurupu ye mama nga bamusabira live ewaka ne bagenda ne kuddiko kwa Kamwesi ne basaba kati ne tumanya tulumba stand ne tusaba munange twagenda okulaba mu nnaku nga 3 ng'omusajja azzeewo omubiri omukolo wange natera okutuukaawo natereera n'abeera mulamu kati gwokimanyi bishop yasula naffe ku hoteeri Bishop Kiganda omanyi lwaki asabira omugole twali tuyingira bwe tuti ne omulaba kuba nzijukira ali wedding nga ffe mu city twetaaga keerawo katwa tuyingira bwe tuti omwana ngamba emotoka eriko Bishop wano Bishop Kiganda yagivuga si eyo lani kuluza eriko Bishop wano nengamba musumba kyavuga emotoka eyo ne bagamba yo Bishop Kiganda yeka yavuga Bishop ndaba plate zonna kasobola ko Bishop aba Kiganda mbagamba ne Bishop Kiganda yasuze wano ne bagamba omugole nalabika wa amaanyi nnyo oyo musumba okumuleetako kyaki wano nga tena amakage gali mu Kampala omugole mulwadde
kikyamusuza okumpi kusabira yalina mugole okusula ku ground naye gw'omanye ekyali awo kati tugenda nze twagenda ate n'abatakimanyi balowooza gonna gaalimanyi ga ssente omugole atufaako atabuka n'ayokyanga sigiri n'ayokyanga atudde nga wali oluwano naye ng'omulira ayokya ate nakugamba ekintu kinsimbye wano munange nga twagenda ku lwokuna kwa Kamwesi mu hoteri Bishop ne bankubira tubafunirewo oluumu ne bampeereza n'esente n'emisasula bajje basule nga basaba abantu bali spiritual balaba bingi ffe byetalaba bajja ne basulawo era Bishop banange Bishop Mukama yaba kusasula nze nkusabira myaka mingi owangaali osanga olisabira n'abali bagenda tuukibwako ekyantuukako mu maaso Bishop yajja ne mukyala we ne basula naffe ne bongera okusaba kati gw'okimanyi twagenda ku lwokuna nga tuli bulungi jjukira nyina omwana anyonsa ne tutuuka ku hoteri ekiro ekyo ngenda okuzuukuka nga neebase ngenda okudda engulu kuba nasula naye dadi mulwadde jjukira njagala nsule naye kino ekiro dde nenkeera asule ne best man we tuba twebase twagenda okudda engulu ng'omwana ali mu kwesika bebi wange ngo yajja mulamu nno nga tutegese n'engoye ze z'omwambaza akole ne photoshoot n'abagole omwana twagenda okudda engulu nga yesika nga temperature twaddukirawo piidi fe abagole abaali basuze ku hoteri nemuva mu hoteri twadduka ku piidi kuba we tumujjanjabira ne tumutwala ku piidi baatuuka bamugjamu engoye baatuuka bakateerako oxygen ng'akaana kali bubi naye ng'omwana twajja mulamu omwana yakaweza omwaka olunaku ebula lumu kati nawulira nga nange buli kimu wama kintamu olwono nga naye banange baservice providers ebisinga tulowooza tubimanya naye ate ebingi bye tutamanya kuba kati gobeera eno weesunze kukola mukolo olinze ennaku zituuke kumbe omugole ekiro yamanyi kyasuzeeko munange ne tutwala omwana ku piidi ng'omwana ali bubi omwana ne bafa ku mwana era ffe twagenda okuva ku piidi kola olunaku almost twasulayo kuba twagenda wakati mu kiro twakomawo ssaawa nga 8 ez'emisana naye nga wona amasimu jjukira buli omu akuba onaakuba abuuza kino mubuuza mmwe onaakubira tebamanyi baba bamanyi mu bulungi naye munange nga metron wange handikaati yambeererawo nnyo omukyalo oyo nalonda omukyalo omukulu naye nze manyi Katonda yamundonderamu ekyo ekiseera kuba nali neetaaga omuntu bw'ati asobola okukubudaabuda ng'akanya kungamba Fiona guma bibaawo katulabe bwe kinaabeera kati ng'alina motoka ye erimu amafuta full tanka nga bwenjira bwe nti yavuga n'adduka katwabeera mu ddwaliro ku kwa Kamwesi mu ddwaliro jjukira kumpi pidde eryawo Kyebandu kati nga tuva ku ddwaliro kwa Kamwesi mukwano ng'ojja bw'oti n'olaba omuntu ng'ajja n'okubuuza n'ogasijja n'okubuuza ng'oli stressed olya byonna byakutamyetamye dda oba okitegeera era abantu be nawa attitude mu nsonyiwe nali mpita mu bingi ate bo tebaba tebamanya nali mpita mu bingi omwana mulwadde omwami mulwadde obeera weebuuza lwaki nze munange omwana wange ku mukolo yalina kanula era ye teyalabika wantu wonna era twamuteerako motoka n'omuntu amuvuga amubeereko bagende nga ku treatment era bakubanga esimu nti kaakati temperature kyetabuse nga tebagamba mudduke era emotoka yaliwo evuga omwana buli kaseera ng'atabuka ne bagenda ne tugamba ekijja kijje embaga yegenda kubaawo era omwami oyo yali bubi omwami waliwo yatuuka ate abantu bo baakiraba era bakyogera mbu ng'atambula naye nga balaba agenda kugwa kati nga njira n'emukwata nenefuula apoozi nze naye nga omulaba abadde era twagamba nga tugende otuule oluusi gwe ng'otuyita nga tomanyi kati nno olala nomutuga olaba nze sajja watu namulega ng'asebwe nombaga weeyagale kumbe yamanyi kyayitamu ng'ali bubi embaga eyo neggwa ne twebaza Mukama nti yaggwa mu kitiibwa nga ye bwe yali ayagala si muntu kye yali ayagala embaga bwe yaggwa walaba embaga kwolwo olunaku tewatoonya nkuba yadde enkuba yatoonya enkeera ne tenti yonna n'enywa amazzi awo kwa Kamwesi tewakiraba enkeera enkuba yali nyingi jjukira ffe nga tukyaliwo ku hoteri
tent twagenda ogendayo ng'ekitundu kiri mu mazzi ne ngamba bw'aba si Katonda ani ayinza okukola kino. Munange n'ekyo nakyo ne nkyebaliza Mukama. Ne tumaliriza bulungi ne tukwata ekkubo ne tugenda ku honeymoon. Honeymoon na making sure nti noonya hoteri esingayo kuba stress yali nnene nga njagala awummule. Nanoonya hoteri ng'erina apartment. Kati ne tuparking ebyokufumba. Ne ngamba kange ne mufumbireko muwe obudde tubeera mu kukola tubeereko wamu tusabe tulabe bw'aba badde eddogo basitaani bijja kuggwa. Ne twagenda mu hoteri nnungi nemufumbiranga emmere nemufumbira emmere n'alya bulungi amata nga buli kimu mu budde. Jjukira tulinze naye ne bebi twagenda naye engeri gye yali alwaddemu nga saagala asigala atayonka. Kati nga tuli bulungi gw'okimanyi omusawo yali yamuteeka ku ddagala lya sukaali kubanga munange sukaali mungi n'okupimika tepimika. Kati ng'olwo bamuwadde kikiiti kya buli kimu afuuse mulwadde olwo. Sitaani ekuwadde omulema. Okitegeera sitaani byekolaziwa munange nga ngamba kaakati tufuuse ba sukaali nze nga nsaba nga Mukama nedda wampa omusajja nga mulamu ayina kuba mulamu. Sigenda kutandika kujjanjaba musajja kugina emyaka. Okitegeera nze owange ayina kuba mulamu nedda nga buli lunaku nkigaana oluusi ng'aba yeebase era abakyala mwigosabira abaami bammwe Katonda awulira. Nze ng'aba yeebase ne mukwatako bwe nti ne ngamba olumulamu tetugenda kubeera balwadde kugina emyaka. Tosobola kuva mu mbaga ate ne tutandika okuzunga mu malwaliro. Sukaali. Omanye ekyatuukawo nga twakatuuka olunaku 2 mu hoteri n'aziba amaaso nga bakubira omwami wange esimu nakugandabiraako wani ono nga takyalaba. Ne mala musomerako nti gundi yako mukwate n'omukwatira gataraba nga byonna mbiraba naye nga nkimanyi sitaani eri mu kunkolako. Okusoomozebwa kwali kw'amaanyi. Naye ne ngamba Mukama tasobola kunvaamu nze wakirinze tajja kunvaamu. Kati ne tugende nga wayiseewo ennaku nga 5 nga weekiri talaba. Twabeera ffe ku honeymoon omwezi mulamba. Ne mugamba tugende tufune gundi galubindi. Ne tugenda ebintu bye Dubai si byangu basooka mukebera ne bakebera ne bagamba bamuwa galubindi ezimujjamu. Ne tujja ne zibeerawo ng'azambala agenda kukozesa ku ssimu. Naye twagenda okumala 2 weeks omusajja n'atandika olaba yabadde takyalabira ku ddala. Kati jjukira alina kiiti ze eza sukaali n'eddagala yagaana olimira kuba eryo eddagala lya sukaali litta amaanyi g'ekisajja bw'obadde tokimanyi. Kati ng'agamba kakati omukazi wange omuto tuli ku honeymoon mbeera ntya nga ate nga nange munange saagala sikyagala era nze bwe yakiŋŋambako ne muga awo kansabe nnyo munange ebyembi bisekebwa nebimukwani munange nga omuyimbi yagamba enywera yerima kitabuwa natolo. Munange omusajja teyamira ddagala eryo kubanga twali ku honeymoon yaffe nga nange sikyagala nga bwalimira lina bye likola. Kati munange ne tulireka n'abeerawo nga tamira. Twagenda okukebera sukaali after 2 weeks ng'eseeri mu 10 twagisooka ne tugisanga mu 12 nenga olaba bakugamba akuuma tekagipima ffenna twatya ne tukubira omusawo n'agamba kijja kitya amira ki ne mugana eddagala ffe tetwalumira twalivaako dda agamba naye munange omusawo waffe naga eddogo gyeriri n'eddogo liwunza ebyuma nagamba eddogo no gyeriri. Ne tulindamu ennaku ne wayitawo ennaku 3 sukaali nagenda mu 8 ne tulindako sukaali na stabilizing mweyo wiiki yennyini sukaali n'addayo bulungi n'ogwe n'abeera wansi ku wange nze atayina
netwekebera nange nenga nange leta nkebere nga tenze ndo mukapo inti nga yaruburu nga yi a stabilize nzali no monyo ngamba what nga mukama juli twanyumirwa hane munu gweziwa aho no kusaba kuberera okwenkizo kwasinga wali binalo bigambi naye kanne kyawi no gama kanyigire katonda mukwano toina onyigira katonda ina mwekwata bwekwasi oli abanga muzadde ngo gulu mwana kuba olumba ne bwaba yakubye sigalo fukabide wetonda yes kubanga amala na kusasira asasira mugole katogere ku birungi kwanjula chogama nti namalo mukolo go kwanjula nafuna mu kino kirungi kyajja ne mu mbaga tubebe program twinga tugisibula kati okwanjula kwange kwandetera motoka kye kisooka Subaru mpya ne kuleeta embaga emotoka yajjanga iko nakaveera ye champia zero mileage yes omwami yakuwa zero mileage nze nagisabu Kampala batona bazivuga yes era batono nga bogambye ekirala emotoka kye yaleeta twali okwanjula kye kwaleeta kubanga bwe twava bwe tumukwanjula omwami oyo munange nayiwa omusingi gw'ennyumba yaffe era ennyumba eneetera okugwa esawa yonna ate nyina okuyitaziwa kubanga ategekako VIP kaba corporates olina okujja obabuuliremu awo munange nendaba nga Katonda akoze okwanjula kuleesa ebirungi ebinene bwebityo byombi nebitandika nebitambula embaga ate yeekoze bingi abantu bagamba mbwe yava mu mbaga simanyi kino omukwano ebyange bitambula bulungi Nebeki yakyogerako wano nti yamaliriza embaga emirimu gyeyongera Beki bwe yatugamba yes nange nze embaga yange yaggwa tolaba nti esente twaspendinga nyingi bwezityo ffe tetuziwulire twakadda tetubadde twagende Nigeria tugende France twakakomawo mwagende Nigeria ne France ne mugende France ondoza weeks no mwezi oba mwezi kale weeks nga mugenze kulya ku sente tugenda ne tuzirya kati nze siraba obuzibu ndaba masanyi in fact mukama owadde omukisa obufumbo bwaffe nnyo ate bwe twamala okinyweza obutubulesinze nnyo abongedde bingi nze waliwo n'omuntu eyali yanziba kano kankakugambye yanziba ebintu bya bukadde 150 yansasula 3 isakoleke emali gye mutunda oli omwesize n'ogimu yali wakago bwe byajja byatuuka nga hot cake ne bumukema bwe yanyinyonyola nga maze kunsasula mbukulike yajja n'abira naga bino nkuweerawo 10 namuganya nayo n'ebirala yali yakaleeta ko half birete nkubale namuwezi esente cash nagamba nakemebwa n'abitunda kati jukira nze nyina muganda wange oli gwotegedde twamukwata natuweerako cash 15 kololo twamukwata nagamba bara amagoba nagonga kuine muganga nkubisaamu kubanze mbadde ngenda kukola nazimba sirabanga yo mubbi asasula bwati era omubbi singodda muno nziba mukwano bulwende tanziba bulwende ekintu kibbe nzompe ku 15 yakubisa mirundi ebiri nakwa milioni kwegamba nenfuna amagoba nga 15 tenga tokoze nakola tewali yali akikoze ne bwobireeta tosaba bitunda ne biggwawo toyinza butakola rosi ate kuluko omusolo gukubisaamu gwe wagula bwentyo bwe nayitawo kati nenga embaga eno nze banango omubbi oyo ziwanjagala abeere nga abba ebintu byange buli we bijja ate kati gwakutya tasobola kuddamu kubba twafuuka kati bamukwano nanga sisobola kuddamu naye neebaza Katonda ejjona mikisa gy'embaga mikisa gyeyongera ate tutambula bulungi nga bwe twalowooza omwami wange anjagala nnyo mwagala nnyo n'ebirala bijja waliwo bye batwogerera wano bijja n'ekitiibwa n'ekitiibwa kati bakuyita mukyala Katende nze sisobya mukyala Katende tasobya Katamba sorry mukyala anti gonna mukyala Katamba sisobya
naye omwami mugambe ye balekola sente omwami wange yakolamu gwe mukolo gwe nnaakabaako omuko n'avaayo okuwa sipiiki naye sipiiki y'omwami eri bw'ogiwulira era yalaga akati oba alina gwe yalaga nti gwe sisita bw'oba olina kiweetaaga nkubira gy'osanga omanyiyo nze nkuwa ogenda otereza obulamu ova ku muntu ava mu mukolo ogw'amaanyi naye ng'agamba nze mmwe baganda bange buli alina kye yeetaaga nnoonyaako nkuweze nkuwa ogenda otereza obulamu ate nange gwe mutima gwe azibawa abawa omwami wange alina omutima nange mutya yasino mwakola omukolo ogw'amaanyi njagala nga tuwumbawumba omugole ali eyo ateekateeka okukola omukolo obeeko amagezi g'omusibirira kuba bingi bye tukola mu nsobi nga gwe bwe weesiga mukwano gwo ate nga katulako ebisebuka nga munda mu ye mukyamu njagala osibirira omugole entanda ali eyo nalina asuubira okuteekateeka omukolo wetha gwakwanjula bambaga kasagubanga mukolo kiki kwalina okwesiga biki byalina okugamba nti kino nedda kyeki kyalina okusembeza omugole yenna ali eyo kyensooka okumugamba Katonda byonna bikole naye kwata Katonda bw'oti amagulu kubanga yentandikwa yenkomerero abantu osobola n'okutandika n'abantu 20 n'omaliriza ku mukolo ng'olina 5 ekyo tokifaako gwe genda n'ekyo Katonda kyakuwadde weesige Katonda saba bw'oba tomanyi kusaba nkuwadde akakolyo gwe siibawo Katonda so mugambe ebigambo 1-2-3 n'omugana olunaku sigenda kulya mpaka ng'ozzeemu essaala yange ajja kuddamu obeera omulazi obugonvu tosiiba nti olaga abantu gwe siiba kiri wakati wo ne Katonda omuntu omukkiriza olina okukkiriza nti ne bw'oyogera mu mutima bw'oti Katonda waawulidde kati gwe siibawo mugambe Mukama simanyi kusaba omanyi obunafu bwange naye nsaba kino ne kino ne kino kinkolere nze Mukama namugambanga njagala onkolera omukolo ogw'ebyewuunyo era nze Mukama omukolo gwe yakola gusinga ne ku bajeti zaffe obunene omukolo gyombi gyali minene wedding wagiraba okwanjula kwali kunene nnyo kati Mukama mwebaza kye namusaba yakikola deno omuinvitinge ne mukolo abeerewo omwoyo omutukuvu omuyita najja ku mukolo akontrolinge gy'otalaba kubanga n'emitima gy'abantu tojja giraba tojagikebera yes ate gwe we protecting nga gwe kubanga abantu bazibu bagenda kwogera ebigambo abantu lwe bajjayo ne byewakola ng'oli muto obanga yeesimbyewo obanga azze ku byobufuzi omusajja olunaku lwayagamba nti ngenda kuwasa omuwala ono lwe baleeta embuto ze wajjamu lwe baleeta abasajja be wayagala mikwano gye gyali gyabula lwe givaayo ne gitandika okwogera so gwe we protecting toba na musango tewali muntu atalina byafaayo tewali muntu atasobya teweesalira musango ng'oli mugole buli kyeboogera kikuyite ku matuki gwe kikuyiteko fokasinga ku mwami wo ate nammwe abaami bambi bw'oba osazeewo okuwasa omuntu mwagale n'ebyafaayo bye mwagaleko ebibi n'ebirungi n'abakyala bwe mutyo mufokasinge ku mwami wo towuliriza bye boogera bano bameidi tobayita bamalayika essaawa yonna kifubutukamu ng'owange so bw'olaba asobeza sigala ng'oli focused nze nali ngenda nvuddeko bannange naye osobola osigala ng'oli focused n'otayonoona n'otakaaba kati nze nalinawo aba make-up ng'ate nabasasudde sente nyingi omwana yaddamu n'ansiimuula n'addamu n'ansiiga process mpanvu kati ate gweoyinza okuba bakukozeeko n'okugenda bagenze olaba bw'oyonoona omukolo gwo n'ebifaananyi so olina okwecontrollinga emotionally nowecontrollinga nomakinga sure nti osigala ogamba Mukama mpa amaanyi nakino nkiyitemu tuli banafu osigala bw'okiraba nga kibi gamba Mukama mpa amaanyi okitegeera era abantu ababi babawoziwa so n'obeera n'omukazi ewaka nga mubi ng'akuloga Mukama yakuuma naffe baatuloga omwami wange bamukola ebintu naye Mukama yamuwonya mulamu teke talina buzibu bwonna mulungi omutunuulira n'owulira n'obujja n'okyawamu mukazi we nze mu byonna ekyamazima omanyi ffe edda twalinanga endowooza erowooza nti omuntu wafuna ssente wane Katonda omwerabira naye ate gwe ekindaze nti ate gwe ssente gyezaakoma okujja mu bulamu bwo ate Katonda n'omusembeza busembeza wookoma okuba obulungi
woba okoma okunoonya Katonda kino nkikubuulira. Hai ate Bishop wange yayogeranga n'agamba new devil kakati ate nze nkirabye nnyo. Kwegamba mu bulamu bw'ensi bulijjo likoma okugamba nti wano ndi bulungi Katonda amasikenga omweza gy'oli. Woba osemberera nnyo Katonda womwetaagiraawo kati gwokimanyi bw'oba tolina ky'oli tolina ky'olina toba na balabe. Kati ziwaffe abalina we tuli omuntu gwe wakola naye akuwalana gwe wasoma naye mu primary naye n'akuwalana lwaki gwe okitegeera lwaki gwe alya lwaki yetaliiwo osanze mu bizinensi nabo ne beegattako. kati gy'okoma okwambuka wabaayo ebirungi then wabaayo amagye gaayo ate enkono bwe ziba nnyingi jangu kulage maama weetaaga Katonda atawo omwetaagira ddala. Kati nze mukwano gwe nafuula mukwano gwange kubanga ate n'omwami tosobola mukuuma oyo omwami omulaba ng'oyo wange omulungi bw'aba si Katonda ani amukuuma tewali asobola mukukuumira kuba n'abawala b'e Kampala abalinga emisa baabo teri asobola mukukuumira. Omwami wange akoleranga wano edduuka lyange eriri waddako maduuka 2 eryokusatu lyeriko abakozi ne kuno tubaako n'abakozi buli omu abaako n'abakozi nga 3-2 naye gwomanyi kibeera ku dduuka ly'omwami wange naye nze mukwano Mukama yampuumuza kuba nze manyi Mukama bw'agaba abagabye teyejjusa okitegeera gwe bulwojja okulwanyisa Mukama kyagabye gw'ofuna emiggo gy'oze gy'essiri naye mukwano abawala beetiga babeerawo nga beeyisa we mulaga bwe tulaga ate nze nkimanyi ziwa bulwobeera n'ekintu ekirungi olina kumanya kirungi nga bw'okiraba n'abalala bakiraba ndi kirungi so nze siina bujja nze nsobola okujja n'enyingira nga waliwo ali mu kwetega alina bye yeekolaawo n'envaayo asooka atulekereko sente neemanya bw'enyingira tojja ggula mpoza abakisussaamu waliwo abasukka osooka n'omuleka ne yeetegamu nawe ndaba ng'omumazeeko emirembe ate naye n'akundoopera nti otumalako emirembe nsobola okujja n'enkuwaka attitude yankigendedde naye nga twakiteesaako ewaka. Waliwo omuwala yali yajjanga buli lunaku nga taze eggula leero bw'ata complaininga nti kano akaala nkya complaininga laba buli lunaku nga baze kwetega. Kati ng'omusajja wange yali yamukoowa ngamba n'abakozi bagamba anti nengamba kati bwajjanja mulaba nyina kamera ku ssimu nemulaba nga ze essaawa ze nali nzimanyi nenzijja muganya bovaayo pitewo kikola nkigenderedde okitegeera naye buli oba n'ekintu ekirungi kati nze nkimanyi omwami wange mulungi kurashi w'abantu bangi baliyo baboyaana kati ate waliwo abamulaba for the first time bo ne bagwa mu bikopo nengaalabanonaaogenyeka ebyo bye tusiibamu tegeera afa kyona agenda okumenyekera obwereere omusajja bamutwala dda n'empeta yino njambadde sinampeta oli omusajja yawummula alabye bingi bweba abakazi abalabye ensi eno agirabye arabye abakazi abalungi nkugambye arabye Ababrazil gomanya Ababrazil ojja bagogolingako baba balungi okuva wansi mpaka waggulu kate kuli muna Uganda goleeta naawe okitegeera abantu abamu bayitawo bakula abaya arabye dda kati naye beetega batya bakola bya bwereere oli omusajja muyaye yasooka beera muyaye bwetega abakola so omwami wange ye talina buzibu musajja mulungi era omuntu bw'ajja n'amulaba bambi n'abulwa emirembe nkitegeera nsobola nkitegeera nange jambulako sibanenya okitegeera engamba waaye mukazi mutuufu ne bwe mbeera nze ogolikiriza nga tuwumba program otumire omwami tumira ku daddi era daddi omugambye tetwakuwambye tubikola ku lwa bulungi bwa ggwanga nakusomesa nsi. Omanyi omwami oyo nakugambye ye taata ye mukwano gwe nnyina ye mwami wange ye menta ne ku mukolo nakyogera gwe bw'oba oyagala kundoopa genda ondoopa ewa daddi ye muntu asobola okungamba n'entya ye muntu asobola okungamba kino tokikola n'enkireka abalala njoga bajooge ye bw'ayogera toddamu siddamu abasigadde obirekawo. Yes.
kubanga ekisooka yasooka beera mukwano gwange nga ampabula mwebuuzaako nga tetunagenda mu byalaavu nga yampabula so kakyali yaako era bwe mba nyina kyengenda okukola nsooka nenga ne mga dadi mbadde ngenda kukola kino ne kino tukyogereko n'akugamba nga bwe kiri ate musajja mugezi nze omwami oyo yangambanga ebintu edda nga tukyali bamukwano agamba olaba ekyo kikole bwoti ne bwoti ne bwoti n'okikola ne kivaamu bulungi musajja mugezi musajja amanyi onoonya ssente musajja mukozi musajja muto alimegamba nti omusajja sente azina niye mukadde njogera ku mukadde omwami wange muto nnyo mwami wange muto nnyo era ne kavidiyo tugenda kabateekerako babeere nga balengera omwami oyo oyogerako tugenda kalaba ne kavidiyo tugenda kuba tukabateerako mpolampola awo mugole kkiriza tusiibule toyina gwotumirayo yenna mulala yenna ntumirako omwami wange dadi nkutumiddeko nkwagala nnyo nakugamba era nsigala nkikugamba nja kukwagala ndikwagala ate nze nkwagalako ebibina ebirungi abantu abalala bayinza okwagalako ebirungi te nkwagala byonna nga bw'oli nkwagala okimanyi ntumirako ne metroni wange omulungi jojos omukyalo oyo omulungi omukyalo omulungi omweru omutima omulungi nkutumiddeko jojo wange maimetu tumuyita metu yafuna erinnya lya metu yafuka serebo okuva ku mukolo ye metu yakukolera omukolo bambi mukyala mulungi nakati mukwano gwange ate omukyalo oyo tukolagana mu bingi nnyo tuli ba mukwano twafuka ba sisters nkutumiddeko jojo wange ntumirako n'abakozi ba Jaira Beauty Center manager wange Precious ne group yo mwenna mbatumidde mwebale kukola ne wisiri ne mukola kama bampeera omukisa kantumireko bishop wange David Sarongo Kiganda ne Mami Cindy mbatumiddeko banange mbaagala nnyo mwebale okunzaala mwebale okunjigiriza byesimanyi mwebale okunkulembera nga ngenda mu ggulu munkulembedde bulungi mu nsi muno olugendo lwange luli mu kutambula bulungi olw'okuba gwe bishop mwebale mami webale kunjigiriza webale kunzijjamu omukyalo omulungi omukyalo omufumbi omukyala ow'enjawulo omukyala atawangulwawangulwa siru mwangu nno ndi mukyala agumidde oli gumite mukyala agumite mbeerawo nga saaga naye mukwano kale naye nga twongera okwebaza ababaddeko abatulaba omulundi ogusooka eno program bagita Chat with Ziwa eri ku YouTube channel ne ku TikTok subscribinga likinga sharinga for more videos ezifaanana bwe zitezigiriza abantu ezisomesa nyingi tukyazireeta kuba ekyamazima emikolo jjo tetuyinza kulekerawo gikola tujja kusigala tugikola paka naye tugikola bano bo batukola ebikyamu batukaabya abakaabya abagole bo beeyita ki tetuvaayo kuvumirira muntu tetuvaayo kukola tebatulina gutwatakinga wabula abo abakola ebintu ebinasuubira bikola bannange wala munno ng'akaabye omukyala luno akugambye ku mukolo gwe gw'okwanjula yabwatuka n'akaaba gwe kubya akafaananyi singa lubadde lunaku lwo n'okaaba wandiwulidde otya ekyamazima bw'obanga togenda kusanyuka nga bakukoze ekintu kyoyagala okukola munno ne muno tokimwagaliza muleka nyumira olunaku lubeera lumu mu bulamu bwe tasuubira kukola mukolo mulala gwonna gwakwanjula lwaki omukaabya amaziga so tukola ebintu bino nawa planning omukolo obeeko kyoyigamu oteeketeeko omukolo ng'omanyi nina okwesigayo mba mwesize mwesembeza kyenkana ki mukkirize tukomaawo naye nga twebaza wali ku camera promotion edits bakola omulimu gw'amaanyi okutematema obuntu buno ate ne mubulaba nga bubanyumira naffe netubeera nga ate tubeerawo bwe tutyo omukama abakuume mpozi n'omukyala temumwerabira kumusapootinga Jaira Beauty Center tusangibwa kwamu ku Chain of Liberty opposite ne Freeman mujje mutuwagire tuleeta buli kintu kyonna ekigwa mu cosmetics. Enamba y'essimu egisome. Enamba yange y'essimu eri 0783048659 0758004717. Abakyala baagala okubeera mu mukwano gwa Rich Wife bajje bate bajja. Mujje banange n'abaagala okubeera mikwano gya dadi mujje. Bajje tubaaniriza. Tubatadde. Tunaddamu olulala. Chat with Ziwa.